Omu ku bavuganya ku bwa mmeeya bw'e Makindye Yasin Omar azeeyo kakiiko k'ebyokulonda nga yeemulugunya olw'akakiiko kagamba nti kaluddewo okumuwa ensala ku musango gwe yawaaba. Ono yeemulugunya nti abamu ku beeyeesimbyewo nabo ku kifo ky'obwa mmeeya obw'e Makindye tebaatuusa mikono gyetaagisa ekyetaagisa mu mateeka, kyagamba nti kino kibeera kumenya mateeka era ayagala akakiiko k'ebyokulonda kalangirire ye nti yayitamu dda. Nga ndeese ebbaluwa nsaba lwaki ensala ya petition yange eriddeyo, ate abajja oluvannyuma bafunye ki decisions. Akati ndowooza wali kitatambudde bulungi muno, ate kesi yange eri straightforward. Nze naloopa wano bali tebalina mikono, mpapula ziri wano, just kebera olabe kituufu oba si kituufu. Ne bali awo genda komawo, genda komawo. Akati nzize wano mulundi ndowooza gwa kuna nga nsaba ensala. Ono tumusanze ku kakiiko k'ebyokulonda ngazzeeyo ng'agamba nti ayagala kumanya ekituufu lwaki akakiiko k'ebyokulonda ate kaluddewo okulangirira oba okuwa ensala ku nsonga eno. Kigambo abalamuzi bakozesa nnyo, justice delayed is justice denied. Ate akulira wano mulamuzi, kati bintu bino mazima tasobola kubiteeka mu nkola. Ebiseera bya badduki gundu ebintu bade bitambula speed, ate si mulamuzi. Tubadde tusubira mulamuzi anatambuza ensonga mangu ddala, justice nerabika. Ekintu kyanaku nnyo. Agamba nti mu kiseera kino takyanoonya kalulu kubanga tamanyi baavuganya nabo. Ndabe kubanga tetunoonya kalulu, ate akalulu kali kumpi. Kati nja kukola ki? Babadde balina okusala musango mu wiiki emu oba bbiri kubanga twawoza, ate gwange ne driver wa wano electoral commission asobola okugusala ngamba oli talina mikono. Empapula ziri wano, just comparing olabe kituufu oba si kituufu. Kyokka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi amuzzeemu n'amutegeeza nti akakiiko kakyagenda mu maaso n'okuwuliriza era n'okwekenneenya ensonga zonna ezikwatagana n'omusango gwe yawaaba. Kalina emitendera gye kayitamu, kayita abo abeemulugunya, ne kayita abo beemulugunyaako, ne basaba obujulizi, ne kabayita, ne kabawuliza, ne kawuliza enjuyi zombi, ne kalyoka kasalamu ensalawo yaako okusinziira ku bujulizi bwetwagisa n'amateeka agafuga ebyokulonda. Emisango egimu oba okwemulugunya okumu kwanguwa okusalamu, okulala kulwawo nga kisinziira ku biba byetaagisa. Abamu babawedde basaba obudde obw'okuleeta obujulizi, abalala ne bagamba baagala okwebuuza ku ba lawyers baabwe, abalala ne bagamba baagala okuwaayo zibayita affidavit mu luzungu oba ebiwandiiko byateekayo mu kooti. Muchunguzi agamba nti akakiiko olunaamaliriza enteekateeka zaako ez'okunoonyereza ku buli kintu ekikwatagana n'omusango guno kagenda kuba nga kawa ensala yaako. Naye nga akakiiko k'ebyokulonda emisango gye kafuna kagiwuliriza ne kagiddamu nga kagimaliriza. Tekasobola giddamu mu bitundu nti katusooke tuweeyo ensala yaffe nga teyeemalirira. So n'olwekyo tusaba oyo yenna alina okwemulugunya, eyaleeta okwemulugunya kwe wano abeere mugumiikiriza, akakiiko kajja kumwanukula nga kasinziira ku mateeka nga kamaliriza okwekenneenya buli kimu ekyetaagisa. Akalulu k'e Makindye ok'obwa mmeeya mulimu abantu abavuganya abasoba mu 5 omuli Yasin Omar ng'ono wa kibiina ki NRM, omuli Lusagala owa Nuupu, omuli Roba Charles ng'ono agidde ku Independent, ng'onaze nga bwa Namunigina, saako n'abalala bangi
nga bonna beegwanyiza entebe ey'obwammeeya.